Kansoka nebaza abakulu yaman His Excellency the President Mwami Kyagulanyi ozabali eyo vibe nekola ki nekwata kati nze Zex yankubira ngamba boy vibe yakutedda boy esimu yo oba storage namugamba olimba nangamba gwe tomanyi kiri wano namugambe wako nze gwagoye gwakutedda ku fire ngenda okutuukayo ng'omuliro mungi Sadani Magic ali wali Mr. President ali wali Numbiani ali wali Zex Biranja ali wali mama nyabo nengamba nonno wandibawe kiriwo wano nga kyakusiguukulira amasanyalaze nze gankubirawo engoma ne bagiteekayo nfulumamu ne Zex obirangirangi ne tubeerako wabweru naye nangamba boy kankubireko engoma weeri tugenda kubaki ngoma koye kankubireko nagirekodinze kusimu najinzibirako tano wange Zex najinkubamu nenjulira nemanya muliro natandikirawo nawandikirawo kwata labisa kabisa baheta batiza matiza ngamba omba ina nobwe njiyingira bwe mama ate omuliro gwayambuka gwomanyi nawe tebiriza nange mwana nasanyuka kyali kyakabi halala najiyingirawo nenda ba Mr. President nga omutwe nenda bamukoye nemanya ndabika njikutte mumiro Labisa kabisa baheta batiza matiza kalisa mu misa etala mulisa yakisa kitone yolesa ubbi bola balemesa kubago makosa gakosa ne boso wempisa kulemesa labisa gazibwe go labisa alimbo yo labisa tomugabira na visa tubaniriza mugama mutemo bakuba ntino mwekumira ku Makona Brian is my name era nga nkola ne chali wange Masembe owekiwalata atenge ekirevu kiri ku mudigido. So twabadde tuli muswawumu kyovulanga mbadde temukyamulaba nnyo naye kati swawumu ke yawedde ekintu tugenda kubanga tukitambuza bulungi nnyo ddala wano ku media tugamba tukuleetera celebrity wo oba oli awo ne tukuleetera nabiki ebifa mu ggwanga Uganda naddala mu entertainment olunaku lw'olwaleero ndina omukulu amanyikiddwa nga Feffe Bussi yasooka kubeera smallest rapper tugenda okugira bwe tuti nga atandise okulya n'agejjamu awo ne tuli mu jjakaawo tugamba nti kati ketusigaze ya rapa ndowooza y'omu ku bakutte omugigi omupya ogw'okurapinga mu industry mu ggwanga Uganda. Feffe Bussi oyina akayimba buzibu bwo oyina akayimba ne remix ne ba Doki ne Atima oyina akayimba Labisa naye oba tugambe mu kisabo kisaawo because ennaku zino otabukidde industry tutandikira oli otya ndi wano muganda wange ogamba ki muganda wange ndi bulungi yamaani omuntu bw'alengera Feffe Bussi mu kifaananyi oba ekifaananyi nga bamukubye still photo enzo gabo alabika muvuka ali so down to earth akaloboozi ke kanaka ka bulijjo n'eddoboozi olirina oliwulidde oliwulidde Mungu mugagga mwana mbalamusiza mwenna abali mu kutulabakaawo ku mpewo z'eggwanga yamaani bamuyise Feffe Bussi wo abasiraamu bakulikeyo mu kisiibo yamaani nabona era abali eyo mukola tubaagaliza bisima Feffe Bussi bakuzaala okunzaala banzaala Mulagaawo Mulago hospital wewali ekyalo kyo otandisa nti njagala tutambule step ku step kuba bamusite mwana banzalirawo banzalira Mulago hospital okutegeera nankula byawo bikiri nabulagala eke kabadde akawaani yamaani nengera ebyalo nyina bingi nyinayo Ruhama kiri eyo ntunga mu munda eyo nyinayo Busiika yamaani byalo bingi kati bw'ofanga bakwawuza bwe bati kugula ku side emba mfandooza abantu bala Busiika awo oli muki ne musajja mufumbira abafumbira ne babayita abakiga babamanyi nga abasajja abasinga okuba nti be basinga okukola emirimu egy'amaanyi naddala no mu ggwanga Uganda n'ogwo n'ositula kusomba mazzi gwenkolanga okuwemu zimba kuvuga bigaali ate nga wajja otya okuba nti oyingira music industry mwana ndi mufumbira kale akulidde wano ndowooza
yamaana akulidde site Kampala nga bwe nkugambye nabulagala nankulabye kiyaye Kasubi mu Kiwunya yonna gye nkuliddeeyo yamaani naye ng'era ndi kasajja kafumbira akesite bangambako nti no ssebo gwe wali omu ku baasinga okuteganya abavubuka ennaku ezo gwe ne Livingstone mu kiyaye nga mubeerayo eŋŋumi nga zikwajja just twakulirayo nze nakulirayo abaniga era babeeramu kuba banigabo yamaani naye nga obimanyi oba nekyonoonya nze mbadde muziki kuvadde abazadde bakyabalina nze yanfaako omusajja yanfaako awo nga ndi mu senior 3 rest in peace dad. Mama wange ndi wa mukisa akyaliwo sabeera mu nga muwangaazi omulaba mu daire oba simulaba daire naye mpitayoko nga wiiki omulimu gw'okola mami waagwagalanye yamaani kati oyinza obutawagira Feffe Bussi wo abasinga abazadde ekituuka kuba nti n'omwana ayingira disco baba kiini nnyo era nga balaba ng'abaana bagenda okwonooneka. Mama wange mwana yanjagala nnyo era mwebaza mwana singa siye singa siri mu music naye yambeereramu nnyo nga yanzigulirawo nkomawo ssaawa 9 nanzigulira ogw'ekiro ate nenzuukuka ssaawa 7 nga yanfumbidde ng'era akimanyi ngenda just mu studio mbigobako kati yanzikiririzaamu nnyo mwana era weebale nnyo maama. Oli mwana wakumekeo? Last born. Muli bame? Tuli 5. Gwe last born. Kyekyo kyolina? Ekiriwa. Okuzuukuka ssaawa 9 eky'amarapu. Amarapu gali mu kukyejo gawuliramu ekyejo. Wasoma kyenkana ki Feffe Bussi? Nasomera nno ddala. Nasomera ddala. Nensoma ebyo ebyammwe bye mugamba mpaka senior 6. Ebyo tugambye ebiriho. Ebyo bibi nasale mpaka senior 6. Neneyongerayo ku hip hop university. Ne bantikira. Kati nze kabaka wa rap gw'olabako ssebo. Okuba nti nno wajja mu music industry eno kyali kirooto kyo oba kyakugwako bugwe n'ogamba nti kengende kuba olabikanga gwe atalina kitone wadde kyakusamba mupiira? Kyali kirooto. Nali sobola mupiira naye kuva dda nga neewulira okuyimba nga njagala nnyo abayimbi ndowooza nga binnyumira. Natandikirawo okukwata ennyimba kuva mu buto nayimba mu makyaki nga bw'owulira ndowooza buli muyimbi gy'afunira inspiration ku speech daawo nga nkukuba nenkuttaawo ku Nankulabye junior school nga ku pate zino senior one welcoming biki nga mbakuba yaman so yali passion naye ne mumanya ayingiddewo lwakuba tuli mu kamera salute akama aibale ayingiddewo ayingabe bulaya yaman. So ng'abaana ku ssomero ng'obakuba omuziki? Mwana nze nasaba Mukama nali sirina kye nsobola nnyawo ku ssomero ebyo ebyamaanyi ebyo ate obimanyi nga ku ssomero okuzoleya kungi naye Mungu yambizisaako kafebaawo nga nkubayo lwapa awo boy essomero lyonna n'otuuka nga bakusimbira emmere bakolaki nga bakuleetera akamere nga buli kimu mu kisulo naye ng'omanyi okusimba layini era ne gwe nanyiigira boy yangobesaako mu layini y'emmere awo ng'ate kibuzibu ki? Just mwana obimanyi sebitegeera gwabinga tobimanyi zoleyo waffe twalyanga oluusi kakyere tokalabika wadde tonakalabika wadde bwe akakyere mwana nze nali eyo mwana nga tulya kiwunga naye era okimanyi bw'obeeramu obwa sita ku ssomero ate bwe nafuuka sita ku ssomero nenkola omukwano ku mufumbi kati nga kamere ndakali akabasomesa akalagirwa kategedde kali akajanjalo okategedde ako nga Feffe Bussi wo bakamuweerawo ekitegeeza ebyo ku ssomero wayagalanga nnyo okulya? Kati ate toolye sensi kwagala kulya nali naye buli omu era yalina okulya okitegeera ate ojjukira bali abaana batayagalanga simba layini naye nga baagala okulya. Yenze obulamu bwa university bwali butya? Obulamu bwa university ku hip hop university gy'ogamba hip hop university yo nayo teyali nnyangu gye wava zi freestyle ezo zonna z'olaba yamaani naye kwekkiririzaamu. Abaana ab'obuwala baagala nnyo abavubuka bali promising naddala mu bintu by'ensi eno. Gwe ebyana tebyakweyuniranga? Eddi
kuli ku university mwana abawala nsubira we bali mu buli omu waali alina abawala bakolaki bafuna okitegeera kati abawala sisuubira mbu baali babuzeeko okitegeera ewo tebabulako asisuubira mbu ne buli omu mu bulamu bw'omuntu mbu abawala baali babuzeeko obeerawa olaba nze nsanga Jamalu wansi wali eri mu kikko n'atabuka butabusi Jamalu mumanyi oyo Jamalu yeyagadde ku nsi ya Mungu kuno naye abakazi we bali mwana yamaana ate nga buli omu waali era afuna abakazi okitegeera yamaana. Otandika otya okuyimba officially? Okuyimba officially ndowooza okutandika okwo nga nfunayo kasente kyogamba awo boy nali ntobyemu nga maze emyaka 3 eyo ewawa Buyu okitegeera nvuddeyo awo ndowooza nenkubaka yes no ndowooza ke katandika okumpa ku sente. Otuuka otya ewawa Buyu? Gravity omutuddewo wa Buyu nasoma naye kuva P1 awo kunankulabye junior school kati tukuze kyekyo kiriwo ate nga newaka ngewaka waabwe ngendayo nga newaffe ajjayo bwe tutyo bwe twemanyi. So kati Wabuyu atuuka ayingira music industry akola ekibiina naawe ogenda oyagala kufuuka sitango olaba kyaliwo gw'osomye naye nfanfe ya nali mu senior 5 nali muzoleya nga tamanyi kuyimba nga ngamba tamanyi kuyimba kati mba ndi kusomera awo mu senior 5 bwe nali nzoleya nakuba yiti wali omuzoleya yali kuba teyali muyimbi yali musambi wa mupiira yekuvadde yamaani kati nga ndaba omanyi okubeera ku ssomero nga nenfudde bize bannemeddeko nsoma Wabuyu Gerson nakuba yiti nagamba bino biki nagamba kati nkola kikusomera amazima ga Katonda bwe beggwanga likkiriza Wabuyu Gerson mbw abakuba nange mba nsobola obbakola era ya inspiringa nnyo mwana singa teyakuba ndabika sandi kubi ebyokusoma awo nange nembivaamu nebintama nentandika okusoma nange naye sisoma bwe navaayo awo netwegwako yansanga ku Garden City nga nzungazunga munange ngenda kuyimba nangamba boy story ki konze kiri ngolakubye hiti ekutuddemu nangamba tugende tuchape konze tugende bwe tutye ne tuddamu bwe tutye ate jukira twali twakula ffenna so muvaawo oyingidde music industry otandise okuyimba naye ayimba tugenda okulaba nga ate mutandise battle. Nze sikitwala mbu battle just nze manyi music wange gwenkola owa hip hop ebyo bibaamu eba battle kaleera nga MC battle ani asinga okuwandula ekigambo kye kyakujjayo wawe Buyu tewaliyo byange waliyo bibye yali kubibye nga nange nyina okuba ku byange oba watuuka ekiseera n'ofunamu akasajja Feffe Bussi ngolaba omusajja aleeta hiti ku hiti abantu bamukkiriza ate akasajja ku ki nalina okufa ku byange just yali tanfaako ate ng'era teyalina kunfaako kyekyo kyolaba mbu ogenda n'olobera awantu ng'olinza omuntu akukolera ebibyo kumbe naye ali mu kwekolera biki ali mu kwekolera bibye kati ng'olina okwenoonya nawe ne weekolera ebibyo yamaani. So kati otuuse okubya oluyimba lwo olusooka yes no abantu bakwerukaminga batya kiki kye wawulira ku mutima? Boy tomanyi eryo essanyu liba ly'amaanyi nnyo nga akayimbako kalaba kali ku TV buli wamu bwe wali nga weegayirira mbu bakateekeyo amasimu ne gatandika okukubirwa bakuwaayo eky'ekkumi oba ky'etaano kiba kimala oba owulire sandise yamaani nga kirabu tebakyakugoba ng'oyingira ne bagamba uno yono Feffe Bussi yono wa yesino kekana akabubuka ka yesino yamaani ekisanyu liba ly'amaanyi nnyo kyali kyakabi nnyo. Olwo baali batandise okubuukinga ssente nga mmeka? Nali wansi naawe kyakkomyawo 2-3 ati nga mulimu abakumanyi nga babadde bakumanyi ofata mutofunayo wadde ki kati nga makona wakozesa opportunity eyo nakugamba nawe ebiziko byo bibiri wano nange mu kusooka oba tofana ku ssente oba owulira buwulizi ssanyu mbu bakuyise n'okukola ki n'okuyita just okuyita okuwaayo okulaba kiba kikumala. Olwo otuuse okayimbako kayiseewo abantu bakkiriza
ba rappers abalala bajja okugamba kati tube the agent bada agent abo ne bajja okubye hit ey'okubiri ate era byazibuwalamu ko mwana bino bya music tebiggwayo ate byazibuwala bitya byazibuwala tulowooza nti kasita oyitawo mukama baakutadde mama nnyabo kubanga kugezesebwa mbu bino naabisobola oba tobisobola ebbaamu weeyiye kati mwana nakuba nensanyuka katate ng'olina okuzzaako katate okuzzaako ojjukira kataawo oba olina okuyiga mbu neetaaga ttiimu okukifulira ddala ki bizinensi luli obaddemu excitement kati kisooka nekikuzitoowako bali abakuba akayimbako nga bakakuba lwa bulungi mbu kayimba kalungi mwana mpya ku luno kookubiri baba baagala obanoonye okitegeera oba okyewo beebaze n'okubeebaza gwe bakukolera kati kumbe gwe tokola ki tomanyi nakumanya omanya akayimba oba oluusi keeyisaawo kokka oddamu kunoonya akayimba kalala boyi nga kagaana mu process y'okunoonya akayimba akalala awo Feffe okola ennyimba n'owulira nti luno terujja yitawo kensooka endute genduleke noonye nfuba okulaba nti noonya olinaayisaawo oba otabuti music mwana nzawe mwagalira biri fair teri amanyi nze bwe ndowooza teri amanyi okola bukozi kayimba n'okakkiririzaamu n'okapromotinga nnyo kati awo mukapromotinga kyekikafuula ki kyekiri naye era nakyo kisobola obutavaamu nga bwokikola wakisuubira kati awo nze music industry bwe najjagalira ne Bebe Cool tamanyi ne Kamiri tamanyi naye yagikoze hiti eggulo tamanyi fena tulina kuripotinga ku mulimu ne tukola nnyo ako bwe kagaana noddayo webinyumira olwotuuka abayimbi abasinga betulabyeko wano abanene Kamiliyoni Bebe Cool Bobi Wine babeeranga nnyo mu batonga ebyabwe bya ddala oba oli awo beekubye amasasi nemmwe twalaba eno generation yammwe nga mwekuba amarapu ng'ozoleyo ono nti ono alina kati nti muntu etasobola ono tamanyi kuyimba byali bya ddala oba byali byakuyisaawo rap game byali bya ddala batya byali bya ddala batya nti nomwebanga mwesanze temwebongako bosanga banyiiga bo banyiigira paka nakati oba mpaka nakati ne kati twebonga bwe twesanga twebonga kati bakibuuka batuuka ne bakitegeera mbu lwali luki lwali luyimba yali music okitegeera naye luli banyiiga gwe wali oliwo byaddala oba wali just oyimba ng'oyagala kintu ebyaddala byebiriwa nze nakuba oluyimba nze nakuba luyimba ng'era nkimanyi akitegeera ajja kitegeera atagenda kitegeera kijja mutwaliramu obudde okolaki okukitegeera naye alimala akitegeera yaman kyovolaba abo bakyali bange twemanyiko ebintu bingi nabo bamanyiko ebintu bingi naye ku bye nayogera nze mba nkimanyi baba bakimanyi siina kye nakolaki siina kye nayogera ku bye twemanyiko siina kiringa makona ku bye nkumanyiko nenzija nenkugamba mboleega akasaati akaddugavu oba akasaati ka bbulaaka muma nkukoze eki ngodde eringa ogamba mu mwana yanvumye otegeeza gwe wali oyisaawo oluyimba oleeta luyimba yali ati wa hip hop ebyo bibaawo mu hip hop era namala kulaba bato ya Jay-Z ne Nazi gye natunuulira nenteekamu nange ebigambo etegeeza bintu bya music industry bya copy and paste byakuyigirako kizibu okukola ennyo ekipya kale kuba buli omu abeera inspired by something tutuuka awo okulubeeta ne music oyimbye otuuka akasente keeyongerako awo range kyawe yayongerako awo omanyi oyingira enkadde wava ku 10 nodda mu nkadde si kujja 10 kati awo tubuuse oba olina otuukako mu 5 batandika okuwa kati boyingira 5 batandika okupima 7 awo n'ogamba naye kati akakadde nkasika atakayina tokola tojja bakuyingiza enkadde awo awo gwe tewafunamu kumala n'ogamba naye kati kiwedde omanyi omuyimbi bwafunamu ku ssente ng'atandika n'alinnya mwezi gumu 2 nze sente tezindya nnyo boyi sente nzaagala teri atazaagala naye ate tezimpika nnyo buzibu ki bwasinga okusanga music industry kubanga teri amanyi ate ng'abaagala okwefuula abamanyi baki
Kade mwako. Kubanga teri amanyi ate nga bakola okwefuula abamanyi bangi. Kati kyekinnewunyisa mweno industry. Mbu nze ekinnemezaamu kubanga ebintu mbirabanga nze biri fair kuba teri amanyi. Kati ekimmalako emirembe abeefuula abakola ki? Abamanyi. Twabadde tuli awo ne tulaba oluyimba olutambula Labisa. Yo. Labisa kabisa baheta batiza matiza kalisa mu misa etala mulisa yakisa kitone yolesa obubbi bola balemesa kubago makosa gakosa ne boso wempisa kulemesa Labisa gazibwe go Labisa alimbo yo Labisa tomugabira na visa nalindi awo nensoka nelwa ebyali bitambula ntino omukulu president Bobi Wine yakoze oluyimba ne Feffe Bussi Yebaziza birangirangi Mobianili ne Sizamani nensoka ndowooza oba si bituufu idea yabadde yani eno because oluyimba lutwawulidde nga temuli mu byabufuzi temuli politics oluyimba lukuba alaali kansoka nebaza abakulu yaman His Excellency the President Mwami Kyagulanyi yaman muko wange era omukulu Nubianili nessa Dani Magic bebakoze oluyimba yaman wali oli awo akasone kajja bwentyo bwentegera ku project naye ngendo gitegeera nga bazexi bakola ki bali mu studio I think yali vibe ngekutawe kamo cha president nga ayiseewo naye atenza omanyi ndi wawa ndi wene Makindye munyonyo buziga okitegeera kati ndowooza bali eyo vibe nekola ki nekwata kati nze zexi yankubira birangirangi nankubira nangamba boy vibe yakutedda boy esimu yo oba storage namugamba olimba nangamba gwe tomanyi kiri wano namugambe wako nze gwagoye gwakutedda ku fire nengendayo boy ngenda okutuukayo ng'omuliro mungi Sadani Magic ali wali Mr. President ali wali Nubianili ali wali Zexi Biranje ali wali mama nyabo nengamba nonno wandikawo ekiriwo wano nga kyakusiguukulira amasanyalaze nze gankubirawo engoma ne bagiteekayo wajja tumanyi nti nno gwe wajjango bagambye vibe eri wano jangu tunyumirwe n'ogenda okutuukayo ng'omukulu waali mama nga bakulu we bali alalala ng'engoma usakata nagamba boy ekiriwo leero kigenda ku Uganda bayirugirabisa kati oyingira studio omwana ateekayo ekigoma nayingira studio awo ne tusooka nga tuli mu lwali awo omukulu yali alina byakola nasoka natugamba netwetukola ki netusooka netufulumamu ne bagamba bajja tuyita nenfulumamu ne Zexa birangirangi netubeerako awo wabweru naye nangamba boy kankubireko ngoma weeri tugenda kukuba ki ngoma koye kankubireko nagirikodinze ku simu najinzibirako 5 wange Zex najinkubamu nenjubulira nemanya muliro natandikirawo nawandikirawo ebigambo wabitandikirawo mu mutwe wabweru nawuliranga mulimu ka chorus Zex yanzanyiranga mulimu chorus kusaba Labisa ba fake friend them tozingira Labisa ba bad mind them nengamba waluyita Labisa konze okay wesirikire nawe noteekamu kwata Labisa kabisa baheta batiza matiza nengamba omba ina nobwe njiyingira bweti nowandika ako nensoka nenkatuuka ku simu nengamba kati nsigale mweno fulo oba ndi oba ngikyuke nengamba akangende nga njigatta bugasi ezo zisasapa ezo nenzigatta Labisa kabisa baheta batiza matiza kalisa mu misa etala mulisa yakisa kitone yolesa obubbi bola balemesa kubago makosa gakosa ne boso wempisa kuta izo Labisa luyimba tuba tuliawo nga tebatuyita munda boy nga tudamaze okukola ebyayo noddayo munda nenzirayo munda ne batugamba ne bangamba boy ogenda teekamu awo line olwedde wamaze dozikola nga nze zikoze nali mbuzaako ndowooza nga line ndowooza nga 5 naye nga ndi ready to go nga mpulira ndi ready to go
ne tukayo ne bangamba teekayo ne bampa paati yange n'ogikuba ho nga fadda jjukira ali wali andi mabega wali amasanyalaze mukowa ali wali amasanyalaze nga gampiseemu ky'omanya watukako ekiseera n'owulira nga olaba fadda waali mukowa ali obawa respect toyagala baswaza n'ogamba naye bannange amasanyaze nga gampi negakuyitamuko webale nervousness tebulawo mwana kitegeera nga ngamba bano abasajja bakubye ngenda bakubira biki kandabe naye nga njagalira we bangambira mbukuba mbakube kitegeera ndabise ne bangamba teekayo Sadani Magic nangamba story ekyo oli ready tugende onze tugende sansoke nkuweeyo tuwuliremu koyekali nagiteekayo mama first take ekibe bayogera what was their reaction mama ate omuliro gwayambuka gwomanyi nawe teweereza nange mwana nasanyuka kyali kyakabi kalala nagiyingiraawo nendaba Mr. President nga omutwe nendaba mukoye nemanya ndabika njikutte mumiro Sadani Magic nagenda okulaba ka Sadani Magic kakyuka kantulira bwe kati omayo ng'akola bw'ati ng'asula busozi ng'ali ng'agamba naye kasajja nemugamba sagwa ngamba boy sagwa ngamba nangamba boy ginyongere nenjimwongera yali yakabi okuba nti nno okoze oluyimba ne Bobi Wine nobiyanili mukowo bosinga okuwa ekitiibwa kitegeeza ki eri obulamu nga Feffe Bussi era kyongerawo music career yo ekyamaanyi nnyo mwana sikyakusaaga nze erinze yamaana babasajja ekisooka nkuze mbalabirako nkuze mbalabirako kati okubanga ne mu studio nabo nga ba embrace nze ne banteeka ku project yemu nabo mukana akaseera okitegeera bw'okitegeera ate nga ne message y'oluyimba ogiraba okitegeera kitegeeza mwana era nange ngenzeeko mu byafaayo yamaani nakolako era n'omuki n'omubi n'ababi wali obaddekaawo n'olowooza ng'otandika nti Feffe Bussi agenda kutuukako wano waali because abasinga jja nga talina na kigendererwa kya music nekkiririzaamu sigenda kulimba nyina ekirooto kinene nnyo naye era buli ekijja ngamba bugambe Mungu mugagga kubeera yagaba mwana gwoba tomanyi oba olina pulaani zo ngera osaba just yabiguse naye engeri yo gyabipangamu ng'emasannyalaze agakkuba okitegeera noba wadidayidayi noba wabuzibu bwo n'ogwa mu Bobi okitegeera n'olabisa okitegeera ate nga bingi nnyo ebikyajja boyi Mungu mugagga tugambe nti nno new management gy'olina kati yekutuusiza ku kkula lino because management gy'obadde nayo obadde so redundant ng'oli awo ng'omanyi n'okutwala ng'emyezi n'emyezi nga totuwanyira sijja gamba mbu kiri ku management enkadde naye era empya twetegese nnyo yamaani kubeera ebintu obiwulira bipya temuyinza tandika kintu kipya ne mutandika nga mwebase kitegeera mwe muyina otandikira muki mu maanyi amangi era tuli mu kukola n'amaanyi mangi nnyo era tetuli bakuzikiza kati endongo ku ndongo nze siyimbangako wali obaddekaawo n'oloota okuba nti okola oluyimba ne Bobi Wine nakyagala boyi kuva dda anti namusemberera ndowooza manguko kale engeri Nubian gyali mukowa wange naye nga ng'onoonyawo ekiveera tokola eki nga tolaba ng'oyagala okimugambe nti tukoleyo oluyimba naye ng'otya nga ng'oyagala kale bakwerabiremu potential okitegeera mbu olina kyoli okitegeera ng'era nabo nga bakikola bali satisfied okitegeera si kugenda kubatawaanya kale nga tolabawo kutawaanya nali neewala kubala kundaba mu kusumbuwa wali toyagala bakulabe ng'omusumbuwa okitegeera Nubian nyamba atuyimbeko ffenna okitegeera nga nange njagala obukumikiriza ng'olina bulungi because waliwo n'abayimbi abamu bo nga bagaa nti baloota nga bayimbye n'omukulembeze ate kibi
kali kibi nego omusembere obugumikiriza nga olina bungi nnyo obugumikiriza nabeera bulungi si kirungi kupakukira ku muntu okitegeera naddala nga musabasajja bakitiibwa nnyabo mwana nze nyina engeri gye mbalabamu naddala bye bankoledde bingi okummentalinga kati kolabo ye oba ogiraba alabika alina kyalaba obutagikolaki obutagikuwa kuba ate oba omulabira akwagaliza akuwa advise okitegeera kati n'olinda kyekole abasinga balina n'abantu ab'ebitiibwa nga Katikkiro okugeza nga Bobi Wine Pulezidenti we Kaguta Museveni bakyuka embeera ate n'ebisale ne babirinyisa tugambe kati walinyisiza ebisale naawe adi mwakoze oluyimba n'omukulu naye ennyimba weziri bakuola olumu n'ennyimba weziri buzibu bwolulo didayidayi remix lulo alubamu ejjayiyo oba labisa lulo oyagala kulabisa buki bulabisa ssebo tetulina nawe kubeera ku levo y'emu ebintu biba birina okwambukamuuko yamaani naye ekigambo labisa kyemwatadde mu luyimba mwadde mutegeeza ki bunkusaba labisa ba fake friend them totya gwe labisa ba bad mind them kusaba labisa ba fake friend them labisa kabisa baheta batiza matiza kalisa mu misa etala mulisa yakisa kitone yolesa obubbi bwolaba lemesa kubago makosa gakosa ne boso wempisa kulemesa labisa alimbo yolabisa zoleyo yolabisa tumugabira na visa kati okulabisa okitegedde bakube maaso mwana okitegeera buli kyolabanga kyetaaga okulabisa kirabise boy kuba kyekyo kyokka ekiyinza okutaasa okondowooza yamaani okayimba kali kawayimbye single song yo bakayita pate atayina sente obuzibu ekigambo obuzibu bwo watuuka otya okuba nti oyimba ku bizibu by'abantu obuzibu bw'omuntu twali wano wennyini wa Mario boy olaba oli omwami kyete oyo atudde wali alina obuzibu bwe bwanjawulo okitegeera n'oyo gwolaba kaka alina ebizibu bye n'oyo Jamala alina ki ebizibu bye oyo waaseno Jamala kati okitegeera ebizibu bye ki aseno kati abeera awakaya n'aseno kati oliye obuzibu bwe naye abuyina kyete nja bugamba okitegeera kati nendabanga buli omu abeera n'ebizibu bye neŋŋamba nono nyina okutunuulirako ki ku buli omu ku buzibu bwa muntu nendabanga atalina ssente gwe noli mukaba waliwo azikola ki aziyina nemanya ebyo bizibu byo atalina kabina obuzibu bwo bami atalina iPhone obuzibu bwo buli omu n'ebizibu bye Feffe Bussi ebbanga lyobadde mu industry kintu ki kye baali bakwogeredde oba ne bakukola n'owulira nga industry ogyetamidde tewali mwana si wanye ebyo negative vibe ki budde era nze olaba bwemba ntambuza essimu bwenti nendabanga ekivumo kitandika nziruka emisinde oti okuvuma oba oti okulaba ebivumo sibiwa budde kuba kankubulire okulumwa kya butonde okitegeera kati nyakuddawo nkuwa obudde makona mpuliremu ekintu ekinnuma olunaku lwange lwenkedde nga mwana ndi mukwesinikira mannyo olutte okitegeera kati atabirabye bw'obitandikira bw'oti n'ogamba akonno ka Feffe Bussi kasita otandika akonno ka Feffe nga gwoyambusa mu luyimba luno lwemwakoze labisa ani yasinza okukolera ng'ogyeko Feffe Bussi boy buli omu yankubidde ng'omanyi okugatta Zex n'omugatta ne Feffe Bussi n'omugatta ne Nubianiri n'omugatta ne President ne Sizamaani the dictionary buli kimu kiba kinyuma bunyumi oba weesunza ono bw'avaako agenda kuba ki kyoba omanyi nakalula b'emirundi nga 18 ne kati lwenzirako lunyumira lunzita singa babadde bazemne babawa chance endala nti mudde muyingire mu studio oyinza kyusaawa ku luyimbo tewali mpozi nyinza kola remix nenyongeramu bantu balala ngane nzo okongeramu pulira ina kuba generation tune buli omu n'ateekamu vaazi buli omu n'ateekamu vaazi manda bakiba kyakabi okuba nti no balonze abantu bana tugambe nti yemwe bakyoze ni wano egwe fada
Mukowo Sizamani ne Zex abantu batano mugambe mwe bachoze ni wanu kati naye nga twakubye tetwakubye mwakubye tata kati ekyo kimaze balonze bakuba ndowooza yo redeem tuni nawulira ntya tuni yali y'amaanyi nnyo mwana just nno mwana ebyo ebiseera ni mu kaseera kazibu nnyo mu music industry ni mwavu ng'okuzoleya kungi nsaba busabe Mukama ne mugamba mwana binkyusizeemu nkomyewo ng'atabangawo bagamba ngudde okitegeera omanyi nze njogera ne Katonda wange ne mukuba yakaama agamba mwandi awo nga ndaba bibato byabo barapa ne ngenda mu studio ne ngamba kankolemu bano abayayi kye bakola awali amannya g'abalinze nteekewo ag'abano kubanza abamanyi n'okubamanya bakyali bange kati ne ngenda nga mbigattagatta tejjukira mmanyi mu freestyle biki bwe nabigatta ne mbirekayo mu studio nga sisobola na bita ne waliwo akaana ke bayita Zai Music ngenda okkeera ku makyanga kabitadde amazima nga biri buli wamu naye kyansanyusa mu ngeri mbu hip hop yazuukuka balocholwe ne bajja bajimunola ne bajja abayimbi oba bameka ne bagiddamu mu Lulugwala mu Lunyankole mu Lusoga mu Lukinga tekibangawo boy nengamba Mukama gyali mwana nzaani abasinga bakola ennyimba ne bazeka mu studio abaana ne bazita oba oli ayinza oddutanga abadde agamba alinza obutakola n'enswala abamu ne banyigana agamba lwaki walutadde atungambyeko biki ate ne lukola embeera eyo gwe yali ekutuuseeko ng'ogyeko olwo akolo tuleka ate olwo lwampisiza ddala bulala kuba kigravity kyali kyange mu ebyo ebiseera ne fiki yali kyali wange nga twakawukana ndowooza n'okwawukana omwana n'aluta kati nga sina ngeri gye mbanyonyolamu nga bo balaba kakyali kaabwe kabakoze kabalumbye ne tweyawula ne bwe twali tubeera buli omu n'afuna sayidi bakyali baffe ne beeyawulamu kyampisaamu bubi naye ate bwe batandika okuziddamu abaana nga nange banvuma ne ngamba kale laba bano ate bo banyize terwaleeta ntalo munange tewali yalwana nange oba benna kyekyo kyenkugambye nga bw'okwata makona ng'omanye ebibyo byonna naye n'omuvuma kasaati sebeno saati tereza waawo kale n'omuvuma essaati owulira muganda wange kati just aba akimaseka busesi n'agamba ali ku saati kuba kati kya bulijjo yamani chobola toyogera byeka kasita otayingira mu biki mu birala ebo bafunamu akasajja ne banyigamu ne banoomamu nga tebannakitegeera basooka ne banoomamu basooka tebanoomamu ate nga si balungi mu kyakuba rap kati nga tebasobola kuddamu okitegeera ndowooza awo nawo ekyabayisiza obubi naye by time neeyitawo nekigenda nga kikola ki wabadde jjo ku TV n'ogamba nti rap music abantu ennaku zino yakuba wamukko because abantu bokola nabo si ba rap wabadde otegeeza ambowamuuko sigenda kulimba ambowamuuko onoonya kukubira ekigambo kale alinga akusoomoozaamu omanyi byetaagera okutankuulamuuko ekitegeera n'olabanga waliwo alinga eyeefudde akuba naye era tewali akuba kati kikuleka ng'olina baweerako ki ku peesiyo sigamba musiso kuba buli mwaka nze nyina obbateera hip hop era ne ku guno ngenda mubateera okufaako obufi naye era competition tewali abamu bava ne bagamba nti n'ekintu kyokurapinga wali okidduseemu ng'otandise kuyimba nga bajostede Yesterday ngayimba bulungi nnyo yes bajamaalu mwana abo bonna boyogerako ndi faani waabwe kati sikiraba mu buzibu bw'ennyimba nga babamu abagamba nti barapa banno barapa bannange nabakuba rap nabakuba saabakuba ne kati mbakuba oliwo akuba rap kati bwennyimba mbasi kati lwaki mbasiyimba mwemba mazi
bomba maze balapa kati nange njagala okwesomooza okitegeera okukolayo ku bintu ate n'okuyimba kunyuma munnange kunyuma nnyo ng'obudde ku kutontoma n'okutontoma kunyuma naye n'okuyimba kukola ki kunyuma kati byonna nze binnyumira mba njagala mbikole so adjustingamu because toyina bachallenger nabo tebaliiwo naye era mba nsigala nkikola ku lw'abafaani bange abantegeereramu ekyo okitegeera kuba ate nange nkyagala nange ndi lwapa nga nze okitegeera babalieri munange kyewunyisa enkokola mwe ziri mu industry naye era mulimu ne bakyali mulimu ne ba blood okitegeera era nga bw'otankuula oli n'oli oba omutankudde okitegeera kati nze birangi famire birangi kyali wange kuva dda nnyo tayinza kunfunamu mbeera nange sisuubira mbu nsobola omufunamu embeera bwe kijjanga mukisa gwengumuwa bwe gujjanga gwange nanga nta ate si yeyekka tuli bangi mwana abeetegeera yamaani naye era n'abateetegeera gye tuli nakyo kituufu mwana tetwerabawo obunigeria butusinga okwegatta kyoba olaba kolabo olaba ntono ate olaba za babiri okusanga ey'abana nga didayidayi Uganda nno muba mufunye mukisa kankubuulire kuba abayimbi twetawaanya buli omu ajeeyita buli omu oba alaba ayamba munne okitegeera nakyo kizibu mweno industry entegeera y'abantu eri bulala nnyo singa obadde oli wakukyusa industry eno nga bagikuwaddemu gwe president enza gikyusawo oba nyinza nti okukaka abantu okukwatagana n'okweyagala ekyo kye nandikoze singa kyandibadde kikolebwa okubakaka okukwatagana n'okweyagala azino nandisabye ng'ennyimba wabeerengawo ennyimba ezifuluma buli wiiki nga z'abana basatu okitegeera mu Feffe Bussi aliyo banani nga bwewalaba Feffe Bussi Shibahati Mandoki ne Vampino kuno noonoleetayo Mudula Spice oba n'omugatta n'abaani ne ba Voltage n'ogattako awo n'omuyimbi omulala okitegeera olulala n'oleeta Songs Avenue n'ojjayo Azawi oba n'omugatta ne Kyayi Wenjaye okitegeera n'omugattako Liam Voice nayo n'ogita okitegeera kati music tuba tutaayizwa buli wokyuka oba olaba music w'Abannayuganda ate nga ffenna tuli mu kweyongera maanyi kadolo bwama yes by the way naffe tuba tetuyimba nno bye batategeera tuba tuyimba babitegeere kyera kyovula bakyayi wenjaye bamutegeera okitegeera naye ndowooza kiri mu society ne society yavaako okitegeera nange ntuula eyo nenewuunya Kyayi Wenjaye okubeera nga lwe luyimba olukoze eki nga lwe lukubye kuba ffe twakula kuwulira ku njaga boy naye kati bweba yeri buli wamu nga Kakyayi Kenjaye kakwata nga ne mwana just community yavaako abantu beekyawa tewali mirimu tewali ki tebekula kati yagamba anoonya ne bagenda okuwa awards nga tabalaba nja munoonyezaako nange wanje because bemuyimba takyabitegeera munoonye abaana ne industry mugyonoonye tujja kyusaamu ogenda noonyako tujja kyusaamu tuwulidde tujja kyusaamu alina ka settlement ko government ngenda munoonya ogenda kunoonya tujja kyusaamu tuyimbe ku byakola ki kubitegeerekeka tegeza namwe mukimanyi bye muyimba tebitegeereka baba bwagambye tujja mukyusizaamu omukulu Labisa ke kayimba kapya yaman genda okalabe mwana kali ku YouTube awo Mr President yakataddeyo big up Mr President big up our Nubian Lee big up Sadan Magic for this opportunity man the song is called Labisa atalabisa obwo buzibu bwo atenga ne bwotalabisa die yeah omwaka ogujja mu erinde Feffe Bussi afa watukomye tubagala nnyo